amawulire ku bibaddewo mu ggwanga Uganda ku News Spark Channel. Mutabani w'omukulembeze w'eggwanga nga ye muduumizi w'eggye ly'oku ttaka Gen. Muhoozi agambye nti singa UPDF eba eweereddwa omukisa okugenda mu ggwanga lya Guinea tekibatwalira lunaku okubanga bamaamudde bannamagye abeddiza obuyinza mu ggwanga lino erya Guinea. Bino nno yabiyisizza ku Twitter nga woolaba n'agamba nti UPDF would only need President Museveni's instructions to discipline such troops. Gen. Muhoozi mu bufunze agamba nti singa baba baweereddwa omukisa era ng'omukisa guno agubawadde ye mukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda tekibatwalira lunaku okubanga UPDF yeddiza obuyinza mu ggwanga eryo erya Guinea. Eyo nga tuvuddeyo ekitongole ekya poliisi ekya Special Investigation Unit Saidi Ekireka bakute abantu basatu nga bano babadde bagezaako okugula omwana ow'emyezi 2. Abakwate kuliko Gerard Akankwasa ng'ono musawo era ng'obusawo abukolera Saidi Zawakiso, kuliko Kenneth Kayondo ate era ne kubeerako ne Christine Nambi nga bano basangiddwa mu Royal Motel e Nalukolongo. Bano nno bwe baabuuziddwa baategeezezza nti babadde babapangisizza era ng'omukyala eyabapangisizza okuba nti bafuna omwana ow'emyezi 2 ayitibwa Monica Akero ng'ono wa South Sudan. Newspark weyogeddeko n'abasirikale bategezezza nti waliwo eyabatemezzaako nga we waliwo abantu abanoonya omwana era nga babadde beetaaga omwana omuto nga omwana ono singa baba bamufunye babadde bagenda kusasula millions 2. Ab'ebyokwerinda bategeezezza nti emmotoka 2 ze zaasangiddwa mu kifo kino nga ziteeberezebwa nti abantu bano ze babadde bakozesa. Emu eriko number plate eya UBG 543F ate endala eriko UBD 107D. Wabula poliisi egambye nti bakyagenda mu maaso n'okunoonya omukyalo ono Akero ababuulire kiddala kye yabadde ayagaza omwana ono. Wabula nga bo abateebereza nti yali yalimba omwagalwa we nti ali lubuto ate nga tekyali kituufu. Eyo nga tuvuddeyo mu kwana amawulire gannaku naddala eri abazadde abatuuze bavudde mu mbeera ne batabukira omukyala abadde atulugunya omwana ow'emyaka 9. Omwana ono w'omutunuulira ng'ebifaananyi we tuli mu kubikuwa mukwano olaba nga ayina ebiwundu. Era ng'ebiwundu bino bimuteekako ye maama naye nga si maama amuzaalira ddala okusinziira ku batuuze. Mwana jo nambuza ngamba mama yantuza kusigine nga njasize suwani amusuza n'enjala mwana kyo gobosu bikitegera nenga ntomo y'ebintu eri bweti angambye ensimmule nina okuwaata emmere n'okwoza engoye yampitako maneno ng'ali bwati ng'ati nti mandoza nga ne mugamba jankujoyera okwesweta nangamba nagenda naye waka bagenda kumukuba. Bwe tutambudde oli ku Newspark Channel katuddeyo mu field tubeere nga tukunoonyeza amawulire amalala weekuumire kweno yokka tukuleetera amawulire ag'enjawulo kwegamba n'otambula n'omulembe naye teweerabira kunyiga ka notification bell akadaako bajja kukutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire.